po jako akawuwo. It was not an extra. I'm not using extra. You know, I'm just being very simple. Kooti enkulu emukono ezzeemu okuwulira omusango gw'obululu munnakibiina kya NUP Harriet Nakwedde gwe yawabira omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kayunga Elios Aida Nantaba ng'amuvunaana okwekobana n'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti eno ne bamubba akalulu. Omulamuzi wa kooti enkulu eno Olivia Kazarwe Mukwaya atandise n'akuwulira okwewozako kw'omubaka Nantaba saako n'akulira akakiiko k'ebyokulonda erudde eno Musingizi Rashidi nga baprida bannakwedde bababuuza ebibuuzo bannyonnyole ku ebyo ebibogerwako. Is there a requirement in the tally sheet to indicate the males and the females who have turned up to vote? There is no such requirement, my lord. Are you able to explain to this court why it is put at the why it is needed from the law party or the other form? Omubaka Nantaba yeeganye ekyokuba nti yateekawo embeera eyawaliriza akulira ebyokulonda e Kayunga Musinguzi okumulangirira. One ballot box. Sorry? One ballot box of Nachitoma, not ballot boxes. One ballot Box. After a query was raised. So confirm the vote that a ballot box. After raising. Yes, confirm the vote that a ballot box was brought at the tally center. It was not an extra. Oluvannyuma Musinguzi azze mu kaguli wabula asanze akaseera akazibu okwanukula ebimu ku bibuuzo ebimubuuziddwa era ategeezezza nga ye bwe yakola omulimu gwe n'obwesimbu. Are you able to explain to this court why it is put at the why it is needed from the law party or the other form? My lord, You can mention the names. the first respondent was present. Other candidates were present through their agents. Omubaka Nantaba oluvannyuma lwa kkooti ategeeza nga balooya bannakwedde bwe beekutte ku bisubi nga balemereddwa n'okumubuuza ebibuuzo ebyegasa era nti asuubira buwanguzi bwokka era n'asaba abawagizi be okubeera bakkakkamu kubanga ensolo ku kizigo kweri. Olaba nga libabuuza lwaki babirina ne bakubuuza lwaki olina abasirikale bali bameka lirwobeera nabo obafuna ddi ani abakuwa bava mu kitongole ki ate nga waze kuwoza gwabwe kwegamba kiraga nti ebyokumbuuza bambi bibabuze ne badda ku ebyo ebitakwatagana na kulonda so mubirabye era mu byebyo. Yerooya wa Nantaba Ambrose Tebyasa ategeezezza nga bwe kyeraze lwatu nti omuntu we ategwe babba akalulu. Ndowooza client wange abadde mwetegefu bulungi okujja okuddamu ebibuuzo era nga bwe kibeera nti akatali kadde kubanga yakalusi ye yabba naye abamuwabira bajja okukakasa kkooti nti ate baali bamubba n'apalati ne bagezaako okumubba akalulu ate ne kabalemu okubbira ddala kubanga badde bamubuuzaako okukwataga agents be tumanyiddwa omuntu alina okubeera ne ba polling agents ku polling stations ez'enjawulo ababe tebaaliyo. Ye Harriet Nakwedde atendereza omutindo gw'abalooya be era ng'agamba nti naye asuubira buwanguzi mu ngeri yonna. Olunaku lwa leero balooya baffe babadde bakulosa-examininga abawawaabirwa Dasi Nantaba n'akakiiko k'ebyokulonda nga bwe mwakimanya nti omulundi guli gwali so December babadde bakulosa-examininga the respondents, the first and second respondent era tukkiriza nti bakoze omulimu omulungi era bwe babadde mubalaba nga babuuzibwa nga balya ebigambo byabwe nga baddamu bye batayogedde. Omulamuzi wakuwa ensala ye ku musango guno ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Beewadde obudde kubanga oluvannyuma lw'okumaliriza okuwulira emisango ssaawa eyo tekitegeeza nti basobola okutuula awo ne bagamba kati omusango guwunzise bwe guti. Balooya babawadde obudde babawadde email address kwe balina okuteeka byonna ebyetaagisa okulaba nga omulamuzi akola judgment ennungi. Nantaba avunaanibwa emisango 3 omuli ogw'obuyigirize ogw'okubba obululu ssaako n'okugulirira abalonzi. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Subira okubuuzibwa obululu bwe nabba naye sikirabyeko n'olwekyo mugume bino byonna bijingirire.